Kojamaka the driver. Akantumira mbera wano.
lengera na munju w'omuntu muganda wange akwaniriza
Alright, tuli mu kisolo mwenyini wakati na munju wa muntu okuva ebule nebweya azze okwanirizaako His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'anoonyeza Tana Sultan akalulu muganda wange akamuteeka mu ntebe ya palamenti okulaba nga bajuza ekifo ky'omugenzi. Abantu b'ekisolo boogera ekintu kimu, people power, our power. President akyekwatiddemu lengera omuntu wayayana Kisolo bwatyo bwalabisa olunaku olwaleero awuumye ekibuga Kisolo kimyuse red mu kusookera ddala babadde bagezaako omukulembeze oyingira ekibuga amaanyi g'abantu n'amateeka n'abagamba nina kuyita wano bagenze okutunulatunulamu nga ne bulijjo gye bamuyisa mu kyalo asangayo abantu ne bagamba ye tufa kyewannyo waawe oyingira ekibuga Kisolo ali mu kibuga Kisolo ateevuunya buteevuunya red etevuunya buteevuunya eringa kisyanyi. Abantu b'ekisolo mwebale nnyo mwebali eddala kulaga Kyagulanyi mukwano wamu ne Tana. Okulonda kwa Lwakuna wiiki eno yennyini okulonda kwa Lwakuna wiiki eno yennyini abantu b'ekisolo bagamba Tana. Kisolo wamyuse red abaana b'ekisolo basazeewo tewali gwe basombye
tewaliko bawadeyadde ekikumi, tewaliko basuubiza t-shirt, tewaliko bafumbidde muceere, amafuta agabaleese gaabwe, engoye ze bambadde zaabwe, amaanyi ge bakozesa gaabwe, omukwano gwe bakozesa gwabwe. Nanyungi w'omuntu okuva ebule n'ebuweeya tewali aweereddwa yadde ekikumi, tewali gwe bateeredde mafuta mu booda, tewali gwe basuubiza muceere, wabula bazze olw'omukwano n'okwagala enkyukakyuka mu nsi yaabwe. Tana bw'atyo Kisolo bw'alabise, enguudo zonna zibereredde Namungi w'omuntu, enguudo zonna muganda wange zijjudde Namungi w'omuntu. Kisolo terina shortcut gye babadde bayinza tuyisa, naye ndowooza lwe tunaaba tugenda eggulu bagenda tuyisa Southern Sudan. Lengera amaanyi g'abantu mu Kisolo. Kisolo mwebale nnyo, mwebalire ddala kusalawo na kulaga, tewaliwo baasi yadde n'emu. Kisolo eyogedde Tana. Awa enkyukakyuka yatuuka dda, eno si Buganda. Twegirisa bwegirisa ng'ekisota entula mu kibuga ky'Ekisolo, oluvannyuma lw'abaana b'Ekisolo okusalawo nti Kyagulanyi ssaako ne Tana olunaku lwabwe. Okulonda kwa lunaku lwakuna olwa wiiki eno, naye abaana b'Ekisolo, abakyala bamaama Baajati Bannaalongo Bassaalongo basazeewo nti akalulu ka Tana. ate singa mugezaako okukwata mu kalulu ka Tana
Tana tumuleeta mu sentulo munaawulira. Beauty mwana muto bulungi obwongo kyekyo yasoma abitegeera obuweereza enjogera omutima gw'eggwanga lye byonna biri ku ye abirina. Kisolo abafumbira mwebale nnyo mwebalire ddala kye mukoze banange maanyi. Tubeere feya ddala mbuuza gwali eyo omukyala saako n'omusajja nga wagenze ku ballot paper n'osangako feesi eno ogitiikinga oba ogireka. Abaana b'ekisolo bagamba abatana Faluku bonna basazeewo ku lwabwe, teri gwe basombye mu baasi, teri gwe basuubiza t-shirt yadde ebiri eginaamuzzaayo, wabula bazze lwa mukwano kwagala enkyukakyuka n'obuweereza obulungi eri ekitundu kyabwe. Okulonda kwa Lwakuna, abafumbira mwenna abali mu mawanga g'ebweru mukubire abantu beewammwe, mubategeeza ani ow'okulonda, mubabuulira ani omutuufu asaanidde, mubagambe ttana. Gwe mwannyinaze ali ku kyeyo nga wava eno Kisolo, kubira jjajja, kubira maama, kubira baganda bo, bagambe ttana ku Lwokuna. Olunaku Lwakuna, Kisolo yonna eyogedde nti ttana. Olunaku Lwakuna, Kisolo eyogedde nti ttana. Abaana bonna basazeewo nti ttana. Abaana b'omu Kifumbira e Kamwokya, Kifumbira Mulago, mukubire ab'omu Kifumbira, mukubire abaana b'Ekisolo, bataata bammwe, bamaama bammwe, mubagambe ttana. Mubagambe ttana.
naawe muganda wange tuli Kisolo amanya muganda Ronald Mugenyi oli ku Ghetto TV natera okuweereza n'okutuusaako biki ebigenda mu maaso abaana b'Ekisolo bonna boogedde ekintu kimu nti tana abaana b'omu Kisolo mwebale nnyo abafumbira mwebalire ddala boogedde ekigambo kimu nti tana munasonyiwa kamera ekyuse sitegere boogedde ekigambo kimu nti tana oli ku Ghetto TV bakoye kigana na kigana baagala Bobby tebalina bwe bafunira oli ku Ghetto TV buli muntu yavuddeyo tuli mu Kisolo abaana b'Ekisolo basazeewo nti kulokuna tana olonda tana oba olonze Bobby kulokuna lwa wiiki eno olunaku lwakuna woolaba mbuleero omwana w'Ekisolo wootiikinga kabe Rubale kabe Katonda tana ali mu Parliament nkugambye enkuyanja y'omuntu eri maaso n'emabega abantu bayitirivu nnyo Kisolo esazeewo baganda baffe Abe Musa
Musa President abadde ekiri emabega kyekiri mu maaso namunju w'omuntu ekibuga olwaleero kikaze ng'abatuuze ssaako n'abalonzi mu Kisolo baaniriza President ku nsonga za ttana olunaku lwakuna kino kyembagamba kyekyo baganda bange kale munammwe n'abanga ali eno obuwanguzi abunoonya era nga abulina nga mwe muli eyo mweteekateeka kubba nga kyemwewaanisa temujja kaba enkuba etonye naye abantu bongera kweyiwa ku kkubo abantu bongera kweyiwa ku president bajje baleke president waabwe omukadde tasobola kutambula naye alaajanye abuuze ku Kyagulanyi era we batyo ne bamukwatako
Uganda kwa Lwakuna omukulembeze yaliko eno nga tana yewandiisa sabbiiti emu emabega abantu beno ne boogera ne bamugamba akalulu ka tana. Lasta Nubi olunaku lwakuna abantu b'ekisolo lwe basalawo olwedde bayogedde dda Sultana tana akalulu kake nkugambye NUP oba kale myufu eri mu kibuga Kisolo yetevunya bwetevunya ng'ekisotte entula namungi w'omuntu abantu basazewo tana
TV Buganda Ronald Mugenyi. Osobola tusanga ku YouTube channel ya Ghetto TV UG. Osobola kutusanga ku X nayo je tuli Ghetto TV. Osobola tunonyako ku mikutu jonna eja TikTok tuba tukuwereza live. Olunaku lwakuna Thursday abaana b'ekisolo basalawo mu butongole olwedde basalawo dda nti akalulu ka His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bakazi eri mwana muwala Tana woolaba Tana ambuleera oba olabye nga bulijjo poliisi bakatirisiti kyeyagala osookoozaamu olunaku lwakuna abaana b'ekisolo lwe basalawo okulonda mu wiikendi nkugambe ekisolo basazeewo abafumbira mwebale nnyo mwebalire ddala bannange okwaniriza pulezidenti ku lwa Tana. Kisolo amuse baganda bange red olunaku lwakuna olunaku lwakuna
unalika masanyalaze ga free phase amukwata ko yakitegeera baba nanga tukola bangako banange wewawo tuli Kisolo eringa Freedom Square yabwe olode yajjudde dda abantu b'Ekisolo murakoze cyane abantu b'Ekisolo murakoze cyane bawe abafumbira murakoze cyawe abafumbira murakoze cyane ujya dogera langera na muji womu enteekateeka sawa ya kwogera omukulembeze yagenda kuba ayogera keri abantu b'Ekisolo okubasabira akalulu katana mama bitanga yatukoleyo ka interview katono nnyo oli ku Ghetto TV mu bantu b'Emityana bane babeererawo bana abantu b'Emityana wendi kulwamwe tuli eno Kisolo lwaffe tana tuli wamu naye era twagala buwanguzi ate tugenda buwangula shuwa eno shuwa ate n'akalulu tugenda kakuuma murakoze cyane soko